kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulamu Sumulula. Eribula 15 kutuka ku ssaawa 2 ez'amakya gonna ku olwaleero 14 actually kutuka ku ssaawa 2 ez'amakya gonna ku olwaleero kyali ku pulogulamu Sumulula wano wetuli era nga tuba tuyingiddewo mu kanyomero k'entambuza y'ebyobulamu. Mu ntambuza y'ebyobulamu tuba ate tuyingira mu nsonga ez'enjawulo naddala ez'ebyobulamu. Kakati bwe twabadde wali waggulu nakutegeezezza ku nteekateeka za gavumenti ez'okuteekawo banka oba amaterekero g'amabeere agava mu bamaama. Amaterekero g'amabeere agawukana. Ebbeere is the organ. Waliwo enjawulo wakati wa pooko ne pigi. Nene nnyo. Nene nnyo. So bw'otagamba nudde okuya ku mbizzi. Kale gavumenti eyagala kubunyisa banki z'amata g'amabeere naye ng'ebigendo ebituufu lyayinza okugamba kati ate waki tuba tugatereka. Waliwo abaana abafiirwako bamaama nga baakazaalibwa, waliwo abazaalibwa nga balwadde n'ensonga nnyingi nnyo eziyinza olobera omwana omuto okufuna access y'amata. Tubyogera nnyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Akaana kalwala nga akataayonga. Oba nomukukola mpirayo konti akola nga ataayonka. Because mu kyo baba bategeeza advantage ya kuyonka. So kino ekibika kiraga nti singa yayonka osanga yandibadde takola ki? Tali bw'atyo. So mu ntambuza y'ebyobulamu olunaku olwaleero anti hafi. Omanyi singa kati okola nga zishares ez'abalebeka nnyo singa kati gwe anti hafi. Olimba nti osobola okuyitibwa anti. Kati ate jjukira ennyo abamu balyogera bubi. Olaba bakuyita hasi. Happy. Kakati boli anti happy. Ebbaluwa y'omusajja oyo bambi enkwasiza ennaku. Nennina omusawo gwe mmanyi. Ekiki? Ebyo kati singa by'olimu. Kati nga nze abagamba mugende ewona omusawo. Ng'olina okwewoomereza bane wawona radio. Katonda yandikutaasiza. Olowooza enjawulo weeri ne TV. Producer tabikutumye nno keekadde. Tebamanyi nti waliko ne ku Galaxy. Oh why? Lwaki ontambulirako? N'ogenda ku radio fogenda batetambula n'ogamba why atava ku bye bakutumye. Tandika ebyo byonze nkyanya. Wamu omugaso gw'okuyonsa omwana mukulu nnyo. Ekigambo kuyonsa omwana kikulu nnyo. Omwana. Bannaye gw'ozadde. Omanyi tulina obuzibu okujaguza ennaku ne tujaguza enkyamu. Abasajja b'ebusoga kibayonka amabere g'abaana. Kuba gaba weegali. Kate balya. Bannaye. Ne taata nno naye. Kale nange nayigako abaana baali balansogenda ddala n'obugaati. Yayonka bw'alya. Bwe tomanyi kyayo omukaalo tagenda. Kakati abakyala bw'oba ofunye chance n'ozaala omwana wo nga waali muyonse. Muyonse akaleme kulwalirira. Tugamba mwe ba girls ba first timer oli wakati w'obulamu n'owamaama. Okyayagala okusireyinga naye n'omwana omukoze eki? Omuzadde. Kati oli wakati awo obuzo omwana omuyonsa tomuyonsa. Please. Breastfeed. We shall understand you. Omwana nze nzijukira omwana yalwalanga ng'omutwala mu ddwaliro. Abasawo olowooza balina eddagala ly'abaana. Kuyonka. Okuleka nga kalwadde like it's complicated agamba genda omuyonse. Mwe muli eddagala. Mwe muli eddagala. Kale na mwana n'asooka nakubonyabonya bano boozadde temwewasizza. Nakubonye mwana kana tekava mu ddwaliro. Kumba ali mu kulwana na bbeere. Taga bbeere lye kugwa. Lijja wanukayo ligwe. Abasajja nga tutegeera oli tunako n'omanya nti kati ino yayitamu omuyaga ne as a person she's good. Munda ina person yenno. Munda muli. Tutegeera mangu lwa kwate tuogera. Omwana yayitamu tsunami. Mama muyita na muyaga. Mujogense eno kakati okuyonsa kuno okuli nnomo bw'oba ofunye chance n'oyonsa kuli understandable. Kati omutajja kwebuuza lwaki baagala okufuna etterekero ly'amabeere and all that wababuuliddeko ku nsonga y'okubeera nti maama asobola okuzaala omwana we bambi n'afa. Baŋŋamba bambi oba babukamulira amatooke g'engera. Not actually not amenvu aga bulijjo like bananas. Naye amatooke nga gengedde ne bakamulamu oyo juice mbugwe babuwa bambi. Nasomako ku story ya Patu yali celebrating a birthday ya mutabani we. Nendaba haso yo kamulana nago amatana naye yali awo ndala. Ng'akunyumiza amatege yavuganga.
aganguye nga tegonoone osanga omusajja nga akutte ku mutwe ng'obuyise tebulina makulu nagamba ne gwe kyonkoze tokimanyi eno mmere ya muntu ali eri agirinze. I know. Kakati ensonga zibeera nnyingi, abamu balwala bubeereyo balina bwe bazaala ne babuteeka mu nassale, omuzadde n'otuuka n'owona ne bakugjawo ne bakugamba genda eka naye ng'akaanako kali mu nassale. Ensonga ziba nnyingi nnyo, teguba muzannyo kuba olaba just breastfeeding. First time parents mukitegeera bakugamba teeka omwana ku bbeere gwotekako tamanyi kyakola nawe kenyini tomanyi kyokola musokanga banyonyogera bannange kantu akwakyannemya okutegeera omwana omuto akunyonyogera ati omukulu wadde akunyonyogera naye ogenda mu maaso ofaaki nsomesa kakati anti liyimidde lyeno ennywanto eryeno waggulu gyetunudde eri Kongo aliyonka ali wansi naye Katonda ono ng'okutaamiriza bwoti mama nga yalina omulimu nange akutama gwe muteekeko paka we lya obeyinga enseno ng'okutama bati kati limusangayo kakati paka watuukanga ng'otana olaba TV n'aliwalampa n'alinoonya weriri n'ebibimba bikka blaza my blaza bannaye kakati waliwo obuzibu waliwo ebbanga werituuka alayika oba aba ayonse nnyo kati membrane ene ey'okunipa etuuka nevaako kati nga gakuluma nga omulinga mu feeding ebbwa. That's why abantu abalwadde babasomesa time etuuka ne bagamba akati between this time and this time tomuyonsa because tukimanyi from those wounds osobola omwana naye bwakalabuka akalimi naawe ate ng'olina ne bbosa olumusiiga obulwadde naye bannange obanga ali ku kibonerezo oyonsa weekubako ne bwoti kubebbwa naye ye nga bwalisika kati that is natural. Kati imagine ng'oyina kupampinga kati pumping erimu emirundi ebiri waliwo eri manual waliwo eri electric. Eri manual lwakuba it is cheaper ng'okamula obeera olinyega bwoti otukaga oli alina amatamanyi nga gavaamu gokka anti ogalaba gasobola okujja kati wali era abakyala ng'oli alina amatamangi ng'oli alina matono kati tegasobola era tegavaamu gokka process ebeeramu ekisookera ddala buyonjo wano ekikuumawo buyonjo otherwise ogenda lwaza omwana osooka n'onaaba engalo bulungi n'okilininga bulungi nnyo ebbeere n'oliteekako ku bboto n'omasaaginga ebbeere ne gajja n'otandika onnyiga bw'onyiga amata ne gavaayo kati eyo banyiga amata mu kaveera oba anyiga akakomando kati ono ali ku screen akozesa electric abanga mwana yayonka naye olina engeri gyekolamu yo osobola otandika ne speed entono bwotyo era osobola olaba nga amata gaweddemu nga bebi wana feeding ne gaggwamu n'okyusa ku bbeere ddala kano akamasanya tekawanvuya nnywanto ng'ente enzungu obulumwe buziwanvuya anti kati ye banga kati ye ng'omwana bw'anaayonka nako bwe kakola kakusaakinga ggwe ne kakuyonka okitegeera kakati nga bwe nakugambye ebyo byonna processa byonna ebintu ebikolawo abakyala olina kubeera muyonjo olaba just gano amata ga bulijjo ge tugula era nago okusterilizinga okuzifumba boto ennywato z'omwana ozifumba n'obwo bwonna bwayonkerako kintu kikulu nnyo teriyo kintu kirwaza baana bato nga bukyafu bwe bukyasinze era maama mu byonna byokola osobola ofuna omukozi n'ayoza engoye n'alongoosa ennyumba okuba kwalira buliri abwale naye ennywato z'omwana zeeyoleze gula as many bottles as possible bodde waka oba ng'ovudde ku mulimu ekiro sooka zooze omale ozifumbe ozirekewo omukozi tazza mwana ku bboto gy'anywereddeko gy'amalamu nga gwe kanya gwakooza gwe mugambe tofaayo nja zooza kubanga bo abantu bano betulekera abaana olumu banafuwa beeganya si mwana we asobola okumunywesa ku bboto emu ate abaana olumu tebamalaamu bw'amala omwana aba tamazeemu n'agajjayo era n'amwongera kyekisinga olwaza abaana bambi n'afuna endwadde z'omu lubuto omusujja na byonna ebyo kaakati amata gano tugatereka tutya bagatereka mu fridge si ku luggi lwa fridge munda eri ewasinga wegalina okubeera frozen like ewasembera ddala ewasinga okunyogoga mu fridge kubanga bw'oteeka ku luggi buli woggulawo
obunyogovu buba buvaamu ya so gateeke mu freezer ewakwata ice gyoba ogateeka n'ekirala bw'ojjayo botto n'ogiwoominga n'owa omwana togimuzzaako kubanga gaba gatuuka okuba nga goonoonese inawe so togimuzzaako kati ng'omuzadde omanya nti omwana wange anywa kitono bwe kiti oba bwe kiti omanya otoolako obutoosi bwago ng'obugumya gw'omuwaako togamuzzaako kibi nnyo kibi ddala gajja mulwaza teeka mu bboto ez'enjawulo atayina abaana some parents kale katugambe nga talina ssente osobola otraining omwana ekikopo ku myaka emito n'omugulira obukopo bwe nga buwerako kubanga bottles ziri expensive mu naye tomuzza ku kintu ky'omunyweresezzaako otherwise ogenda kumulwaza kakati osobola amata go gabeera oziraba ng'ezo ziri mu fridge nammwe wadde nga si mabeere go gapampizigana amata ga bulijjo tovaaka ng'omwana wo tomupreparingidde mata teekamu amount gy'anywa ogateekeyo ge bamuwaako tebagamuzzaako then ensonga endala gy'olina okumanya osobola ogatereka for some long time kasita gabeera nga gali frozen kakati mwe bankola naye toyina fridge wogagira waliyo obubags bwe batunda kale bino ebintu tebijja mu ngeri ya bwavu rather tebijja mu ngeri yakweyagalira so ekitegeeza era naawe olina oteekamu waliyo bags ezitereka botto z'abaana nga tegagenda kubeera warm naye nga tegagenda kubeera cold nga gali awo kyetuyita okubeera cool temperature yokka yegakuuma naye nga bw'oba osobodde gapampinge olw'ensonga yonna ebeerawo obwo bubaga bwe butyo okupampinga mu luganda kyetuyita okwekama osobola okubeera munaye ng'omwana afiidinga n'ekyabuvunaanyizibwa nnyo ebyo byonna nno tubikola omwana asigale ng'ayonka ku mata ga maama we kale bino bino byetulimu bino byonna byakwete tutetenkanya mwana ono atalina busobozi nti asobola kuba na maama we kuyonka ali mu ddwaliro ali mu nassale maama ali walala oba maama nga mulwadde tuli mu kutetenkanya mwana maama munnange yagenze netwagala akule mu mbeera ki ennungi kakati ate munnange gwe ebbeere olina n'amabeere mwegali akyala bali lucky babeera n'amata n'ayonsa omwana osobola omuyonsa paka myaka 2 netwayagala kuyonsa anga oli abantu munnange balina amabeere gaabwe nga gagirawo gagabirawo omukazi yaŋŋamba nti nze newenfunafunye feeling nga amabeere gagaba kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula